Mateeka nemukwata abatamenya mateeka muleka abamenyi b'amateeka Bishop yankuba Bishop yakuba wano tewaliwo agenda kumenya mateeka abamenyi b'amateeka bali eri ku kanisa era balina ne poliisi abamenyi b'amateeka era bakuumibwa poliisi abamenyi b'amateeka bakuumibwa mwe mumenya amateeka saba afande mwe mumenya amateeka mwe mumenya amateeka tetujja kumenya amateeka mayanja Kizito nazaalibwa ku kyalo kino mu mwaka gwa 1963 amaka gaffe gali wali wammanga we baazimba ennyumba y'abakadde ennyumba yaffe baagimenyawo era naffe ne batugoba kitundu ze gabanya babagoba ekkanisa yatugoba Bishop ye yasindika abantu ne bamenya ennyumba yaffe nze nga bondaba bulungi wano ndi Mwawule ndi munakuwavu nnyo ng'Omwawule olw'enkola ekkanisa gyekozesa ekkanisa etyoboola ekitiibwa kyaffe ng'Abaawule ffe ng'Abaawule omulimu gwaffe omukulu kulwanirira bantu kubanga abantu betulina okubuulira enjiri tosobola kubuulira njiri ng'obuulira nsiko obungi bw'abantu mu kitundu bwe butuyamba okukola ki okubuulira enjiri naye ndi munakuwavu nnyo olw'obulimba obukozesebwa abakulembeze b'ekkanisa okugeza abakulembeze bawaayiriza abantu nti be bakoze ebikolobero be bamenye n'ekyomukisa omulungi amawulire gatuleze bulungi ng'Omwawule akulembedde ekibinja ekikutte emiggo n'ebiso nga kimenya ennyumba y'omutuuze omwana eyazaalibwa omugenzi Sengoye ffe gwe tumanyi obulungi njagala okubakubira omulamba nti akwata ekitala alifa kitala era njagala okutegeeza Mwawule munnange Kafuluma Bayibuli etugamba nti akwata ekitala alifa kitala Yesu Kristo Petero bwe yali akutte ekitala n'asalako omuntu eyali azze okukwata Yesu yakwata Petero yasalako omuntu okutu omuddu wa kabona Petero okutu Yesu n'akwata omuti okutu n'akuzaako n'agamba Petero ekitala kyo kizze mu kiraato kyakyo kubanga akwata ekitala alifa kitala ebyo bye bigambo bye bimu bye ŋŋamba abakulembeze nti akwata ekitala alifa kitala ekyokubiri nsaba ekkanisa egoberera amateeka agamanyiddwa obulungi egamba nti ekifo kino ye nnannyini kyo ye nnannyini ttaka etteeka litugamba bulungi litubulya bulungi obuvunaanyizibwa bwa nnannyini ttaka n'obuvunaanyizibwa bwaki bw'ow'ekibanja ow'ettaka tateekwa kugoba wa kibanja bw'abanga yasengawo mu butuufu Constitution etugamba nti omuntu yenna yasangibwa ku ttaka ng'amazeeko emyaka 12 oyo abeera mutuuze mutuufu ffe abatuuze abali kuno nze nkubuulira nazaalibwa 1963 nze mwana asembayo mu famire ya kitaffe nze kati nina emyaka 6 ekitegeeza kuno Constitution yagenda okukolebwanga kwe tuli abatuuze bonna be bagoba bwe batyo bakola ki bwe bali abasinga obungi bafudde bufi ababafudde abamu be bawadde abaana baabwe nga kiwanuka ababuulizi abo abajja okusoma obubuulizi ne bagenda ne bamubba
emiggo ne bamulemesa ne basiba bba. Kakati tufunyewo akalembereza nga abasinga obungi bakoze eki bakomyewo. Naye mukazi wattu n'agenda eyakwasa minisita w'ebyettaka omukyala Judith n'abakooba alimu okwekubira ku ludde lw'ekkanisa kubanga abantu bano batukola bubi. RDC w'ekitundu minisita wa gavumenti yeegatta n'abanyazi ne bawaayiriza abantu kikola bubi. Etteeka libagamba kubeera ku ludda lwaki lw'abantu. Poliisi balekerawo okulya enguzi okubonyaabonya abantu ate basinga kukwatamu bantu banaku. Abagagga babaleka ne bazimba kalina zonna zikola ki ziri eyo ziteredde bulungi. N'abalaba akanaku akasingayo obubi obunaku oyo gwe banyigiriza. Kitukola bubi nnyo. Tusaba asobola okutuyamba akole ki atuyambe. Omwaka 20 omwaka guno bannamateeka abamutyaba and company advocates bawandiikira Bishop w'emukono nga bamulagira nga bamusaba nti ave ku ttaka eriri ku bulooku 4 n'akatundu ako nga bamugamba baali balagiddwa n'alinnya Nandawula, Gladys Kakyuse, Semakookiro Michael nga bano baana ba Ssekabaka Daudi Chwa nga bamutegeeza nti ettaka lino eryogeddwako waggulu eriri ku ploti 4 Ssaabasajja Ssekabaka Daudi Chwa yali wa musajja we esitaliiko mulayiranga. Mayiro yonna eyitibwa Nakanyonyi mission kati mayiro eyo Ssekabaka Chwa yagiwa esitaliiko mulayiranga. Ate esitaliiko mulayiranga olw'okuba yali mukristaayo n'akwata ku ttaka lye yiika 3 ne desimolo 2 n'aziwa ekkanisa. Kale okusinziira ku biwandiiko bino kitulaga nti ettaka lyetuliko lya esitaliiko mulayiranga. Ekkanisa erinako desimolo yiika 3 ne desimolo 20. Ekyo ekyamuyitibwa okuweereza atugambire noono omupya Bishop Kagodo nti ffe tuli ndiga ze atuyise ng'endiga abeere ng'omusumba alekeraawo okola ki okutubonyaabonya. Tweyanzize sebo tweyanzize.